nze mpuliriza ebintu bya Hajji ono Hajji Ali. Nsaba Allah tabaraka wa taala aliyete ebigezo eri abaddu be ebinene n'ebitono akutaasa ekizibu ky'olimu Hajji Ali. Hajji Ali oli musajja mukkiriza nti Allah agezesa abaddu be n'ebigezo ebikambwe. Naye olw'okuba nti tuli mu nsi ey'okuba nti obwenkanya butono, ate musajja wattu we twogerera talina bwogerero. Yensonga kati lwaki abantu be bavaayo okumwogerera ffe tusaanidde omwogerero okufuna obwenkanya, kuba ye musajja wattu kati ali mu kkomera, talina ajja mwogerera, talina ali saidi ye. Tuyina ekizibu nti abantu baffe bali feministi, bwe bawulira ekintu balina obukyayi, balina obusungu. Mu butuufu ekigambo ekyateereddwa ku Hajji nga naakakiwulira nange neesika nentya neŋŋamba ya Rabbi Mungu, Hajji sheitani kye yamulinnye ku mutwe. Naye neŋŋamba sijja kupakuka, nja kugendera ku hadithi y'Abaganda egamba nti tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Nentwala obudde mpulirize, nempulira wano na wali nenoonyerezaako ne mu masimu ag'enjawulo. Naye tuyina ekizibu mu ggwanga lyaffe kyennaku zino omuntu bw'ayawukana n'oli mu ndowooza oba mu kino aba yaguliddwa. Ekitali kibi abantu kuwa ndowooza yaabwe, naye ekyo nja kusaba kireme tujjako kuwa ndowooza zaffe entuufu ku nsonga eziriwo. Ekisooka, abantu bano ababiri bombi basiraamu, oli Hajji Zuula, ono Hajji Ali. Tetuliiko kutwala budde nti tuwolereza Hajji olw'okuba musiraamu ne Hajji musiraamu. Ate ekyokubiri, kino si kya mu bwa ddiini, kiri ne mu madiini amalala, obulyaza amaanyi n'okubbibwa. Naye ekigambo ekyateereddwa ku Hajji ne bwemba nze oli n'akeera ku makya n'aŋŋamba ky'omuntu yakutte muwala wo Jawhara, yakutte muwala wo Baraka, mpulirira ddala nga mu butuufu onsimidde ddala ku mutima. Naye ekituufu kiri nti bwe tunoonyereza tuzuula ekituufu ekyakoleddwa. Hajji Zuula ensi eno etumanyi nga ffe oluusi tetwemanyi na kwemanya. Ebintu ebivuddeyo ku Hajji Zuula byazaakola abasajja ab'enjawulo, eyagifudde bizinensi ye mwabbira abasajja ab'enjawulo. Kati bambi ne Hajji yamutadde mu kiti ekyo ekyokuba nti ayagala mugatta mu abo baali mu kubba. Hajji Zuula omwana Nisha gw'oyogerako nti Hajji yamwegattako, baakwata omwana oyo Nisha nga Hajji ali Sudan. Hajji n'awulira ebigambo ebyo ne batwala omwana oyo, Hajji n'akomawo nga ayagala omukyala, kuba njagala mukkirize mugaane okwagala ffenna kwa buntu. Allah yakola okwagala naddala abasajja nga twagala abakyala, ate ffe abasiraamu ndowooza oba kiyitawo kuba tetunywa mwenge, tetuyina kye tukozesa. Kati bwe yajja olw'okuba ayagala mukyala we ateeka omwagala n'abaana be, n'asasula $600 ng'omwana oyo bamuwambye. Hajji ebyo byonna obyerabidde. Hajji weerabidde Hajji Ali we yasanga enjuuyo gye wabba ku Hajji Mutebi nga eri wansi ku first floor, n'agikuzimbira n'etuuka waggulu. Gwe nnyini n'omugamba enju eno yeetaaga abapangisa ejjulemu bonna, n'azimba endala musajja wattu olw'omukwano. Naye muli owulira ky'osaanidde omusasula, musiba na muswaza na mutyoboola, ekitiibwa kya Hajji okityoboole bw'otyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nkukakasa ebigambo bino Hajji Zuula nti Allah abikkirira omuntu naye tamubikkirira bbanga lyonna, atuuka n'amwanika. Ensi erabika etuusa okutegeera ku bikolobero by'ozookola abasajja ab'enjawulo. Omusajja ali mu kkupa wanaakaaba, wamubbako amayumba g'emakindi era ng'omusibyeko ekintu kye kimu. Gwe weefudde ki? Tukkirize nti Allah yakuteekamu ekirungo kye bakwetaagamu, alhamdulillah, kirungi. Naye okikozesezza otya ekirungo ekyo? Bw'amalaaya na kubba bantu. Mwannyinaze Ruth Kalibala ne balyoka bakuteeka mu bintu bino olw'okuba asigula Zuula mukwano gwange sensuwa. Lwaki tutuuka ku leve eyo? Ate mukyala Kalibala wabadde obuuka mu nsonga eno bwe mwagenze wa Minisita Nakiwala Kiyingi. Ebibuuzo mukyala Minisita Nakiwala Kiyingi bye yabuuzizza omukyala oyo nga byonna abiddamu atamattama, akulagira ddala nti mubbi, muyaaye, malaaya. I'm sorry to say
naye mutuufu Hajjati weekube mu kifuba dda mu nju weebake ng'oli wekka oweefumiitiriza ekigambo ky'otadde ku Hajji Ali n'abantu baabadde ayamba mu community. Abantu bonna mu kitundu w'obeera baakuwaddeko obujulizi ng'oli mukyala muzibu nnyo. Ab'amaduuka bakaaba bwe weewolayo ebintu byabwe tobisasula. Bakyeyamaani b'ekitundu bakaaba togambwako. Gwe weefudde ki mu dduniya muno? Ogenda gikungula. Chairman yatuuse okugamba nti Hajjati oyo talina kyatayinza kukola ng'ayagala ssente. N'omuntu asobola omutta olw'okuba aba ayagala ssente. Naye osaliddewo ddala otwale emmaali ya Hajji. Bannaaye ekituleese ku mikutu gino twagala ne Hajji afune obwenkanya kuba Hajji tasobola kwogera ali mu kkomera. Ffe tulina okuvaayo tumwogerere. Ffenna twabadde tetumumanyi twamulabye luvannyuma lwa njege eyaguddewo. Ffenna nga kitukubye enkyukwe mu kwekanga nti Hajji ki kye yakola. Okumanya tolina nsonyi Zuube. Omuntu ayinza okwegatta n'omuntu ku ddeeka buli lunaku nga mu nju yonna temuli awulira nga munda mulimu abaana abalala. Ku ddeeka waggulu byonna nga byoyogera tebikwatagana. Kati baaba abaana batandise okukuswaza era okyekangabiriza. Duniya ogyagaza ki? Baddu ba Allah teri agenda kungula duniya eno. Fe abasiraamu bwe tuba tugenda batuzingulula engalo zino. Ensawo zonna ne bazikebera togenda wadde ne bweba mpeta ng'ogiyina ku mukono ku lugalo bagikujjako. Zuube oli waakufa ng'abalala bonna n'ebyo byoyayanira okubba ogenda bireka. Naye lwaki oswaza Hajji Ali okutuuka mu kiseera mu mbeera eyo? Omusajja yasooka taata w'abaana wamukola otya? Abaana baabo bavuddeyo bakuwaako obujulizi obakaka watuuka okuba omwana mbw ayogere by'oyagala. Gwe duniya olowooza ogenda gikungula. N'olwekyo nga maliriza ebigambo byange njagala okusaba ekitongole ekya CID Criminal Investigative Simanyi Department munoonyereze omusango guno n'obutuufu bwagwo. Omusajja ono talina musango, baagala mubba. Otuusa okukozesa omusajja nti kola endagaano ng'ogamba nti onguzizza. Omusajja agamba nkuwa enju n'abaana. Olwaleero olunaku lwa Jjuma nga 18 nsaba buli musiraamu yenna asabire Hajji ono afune obwenkanya. Nsaba buli musiraamu yenna sabira Hajjati oyo yeekube mu kifuba adde eri Allah tabaraka wa taala yenenye olw'ebikolobero byakola ki byali mu kukola ku Hajji ono. Hajjati bw'otuukibwako vidiyo eno ffe kati tuli ddoboozi lya Hajji. Gw'oli bweru otambula oli ku ssente za Hajji z'osaasaanya omusibise, naye tukugamba nti tujja kwetaaga obwenkanya. Era nkubiriza abantu mwenna olunaku lwe baleeta Hajji mu kkooti ffenna tubeereyo mu kkooti tuyimirire ne Hajji okumulaga nti talina musango, baagala mubbako maali ye gye yakolerera. Ekintu eky'obulabe ennyo. Ffenna tubeerewo mu kkooti tuyimirire ne Hajji. Njagala okutwala omukisa guno bajjukiza kyolunaku lwaleero olwokutaano ekiro ssaawa 5 nga 18 ku akaunti yange eno eya TikTok ngenda kubeera live essaawa 5 ez'ekiro nga twogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zinaaba ziri. Tutambule tuba twogera buli lwakutaano, ebeerawo buli lwakutaano twogera ku nsonga eziba zifudde mu week throughout. Ndowooza neya Hajji oba tugireete kubeegeza ennyo wadde ebiseera ebisinga zitera kuba za byabufuzi na ggwanga lyaffe kulaba bwe litambula. Naye ne famire ze zivaamu ebyobufuzi bwe zitatereera ndowooza tetujja kutereeza. Tusabire Hajji afune obwenkanya. Gugenda kuba mulamwa gwaffe ogwokubiri mu lunaku lwaleero. Hajji nsaba Allah tabaraka wa taala mu lunaku luno akuggireyo ajjeyo amazima eri abali mu kunoonyerezaako, akuggulira enzigi nga bwe yaggulira Musa ennyanja n'amutaasa ku basajja ba Firawuna. Nkusaba Allah akusaase Hajji, tuli bumu naawe. Tusinkana ekiro ssaawa 5. Nabagambye mpola tujja kutuuka ku ntikko y'amazima ga bino byonna. We buzibidde nga waliwo amawulire agalaga nti sigamba wabula nti abasawo abaakebera omuwala Nisha bakizuula nti ono abadde talina mbuzi
era ng'abadde yeebakibwako wabula ne bagattako nti kiraga nti embuzi yamuggyibwako dda kyokka maama Nisha agamba nti omwana we ne bw'oba olingiriza bulingiriza ne nabaana oba ogiraba kitegeeza nti omwana abadde mu kufa kuggwaawo era we twogerera taasulewo yali ku mumwa gwa buli muntu kubanga omwana yakabasanyizibwa bwe yatwalibwa mu ddwaliro kyalaga nti omwana talina mbuzi era abadde yeebakibwako naye nga embuzi eraga nti baagijjako dda ng'akabonero akalaga nti abakubanga omwana embuzi babadde bakagijjako abadde asobola okubanga either aliko engeri ya kaleya oba akawundu nti ne bwebanga at least kibadde kitutte nga wiiki oba wiikisi 2 wabeerawo at least engeri y'ekyefaananyiriza enkovu okusinziira ku basawo wabula ono balaga nti abadde yeebakibwako tuli ku Nisha agambibwa okuba nti wa myaka 14 ali mu siniya ey'okubiri newankubadde nga bagamba yakusatu naye nga bwe tusembye okufuna ali mu yakubiri mbu wa myaka 14 nga tetwagadde kudda mu biri ebya COVID-19 emyaka 2 gye baawummula ne weebuuza omwana w'emyaka 14 okubanga ali mu siniya 2 kale ekyo ne saagala tukigendemu okusinziira ku b'okukyalo abamanyi amaka gano baawulirako envuuvuumo era n'olugambo ku kyalo nti Nisha yawambibwako n'atwalibwa naye ekisinga obbeewuunyisa kwe kuba ng'omukyalo n'ajja teyaggulawo wadde musango ku musajja yali awambye omwana we kyokka nga oluvannyuma kyategeerekeka kyokka nga kimanyiddwa nti okuwamba obuwambi omuntu musango newankubadde oli abadde akubanja ssente ate bwe kituukagana ku ky'okuwamba omuntu ogwo guba musango mulala kirowoozebwa okubanga omwana ono gye yatwalibwa kubigambibwa nti yali awambiddwa ateekeddwa okubanga eyo nayo yakuluusanyizibwayo wabula nga waliwo n'amawulire agalaga nti waliwo n'omuvubuka oba boyfriend era yavunaanibwa era yali akwatiddwako ku by'omwana y'omu y'oyo kitegeeza nti kirirayikira okubanga n'omuwala olwedde babadde bamukozesa before even nga tetunaba kwekwasa ku kya Hajji nti yamukozesa nga tetunatuuka ku point ya Hajji tetugamba nti Hajji teyakozesa mwana wabula tuli mugezaako okulaga indicators n'okugyamu red flags ne loopholes Hajji tezagezaako okuteekamu statements oba mugezaako okwewozaako kubanga otugambye nti omwana ali bubi era n'okaba n'amaziga nti aline ku kitanda kyokka mu kugenda ate mu basawo bakugamba nti balaga omwana abadde akozesebwa ebbanga ppanvu era n'embuzi yavaako dda talina buzibu gw'otugambye ne nabaana obadde ogiraba ekyebuuzibwa omusajja eyawamba omwana mbwe yakuwola $6 bikoze bitya omumanyi lwaki asirikiddwa mu kaseera kano omwana yali yamuwambira ki egyo emyezi 6 kuba gwe ekyoyogerera nti omwana yawambibwako yali luddawa ebyo byonna bireetawoko ebibuuzo ne kituleetera okubanga tuwaliriziddwa ku lunaku olw'emmande ffenna ba boy child okwesitukiramu abasobola otwegattako tugende ekigo tulabe ku Hajji twogeremu naye bwenyi ku bwenyi updates zonna ojja kuzifuna nkugambye kakukwata mpola ensonga za Hajji ne Hajji we z'okukwata omwana ziremeredde eggwanga ddamba olaba naffe internet waneeno zitulemerera tugamba yes nga tugusa nsonga naye ne tulemye okugusa mwewaana mama oli omukazi akaaba amaziga nakuleetera ddala omukwatibwa ekisa tibambi oli omukazi akaaba oba alina katapu k'amaziga kasumululako waneeno oba kaswiki oba be bana bakabiranga ku bafu oli omukazi alina talenti y'okukaaba namulabye wajja wa honorable no Florence Nakiyinje namubuuza tata w'omwana aliwa omutuufu n'agamba mubalange yafa nengamba aya basi amubalange yafa n'agamba Hajji ono mukwate ali mukomera Hajji yankuba emigere nga ndi lubuto myezi 9 nze bansala busazi ndi wakiso banzijamu omwana oyo yennyini omwana oyo gwe yakwata nga talina nga sina kimmanyi awo nayiwawo tampeko 10 ez'amaziga onalebo nakwanaga bambi ngano ne Lusikali bala ali bwati bambi ne bannango Hajji tusonyiwe mukazi woono yatukozesa ensobi
ate nakirabira nga Hajji tolina musango nze nakirabira nga Hajji talina musango ng'omukazi abala bya bugagga. Hajji ati wali olina okwebuuza ku basingle mothers wano nga bateza abaana nga batokomoka mugambo, wali olina okwebuuza ku bakulu banno naye nabo baakuvuddemu. Kati Hajji alina support. Abajulizi bonna otandikira ku mwana wo gwennyini gw'ogamba gwe baakwata agamba nti wamukaka mama yankaka kwegamba naffe byatulemye. Hajji bw'ova mu kkomera tolina na Hajji ati yasobola okuba akatayimbwa agaba n'ebyobugagga n'abaana ye tageti ye. Free Hajji for now ng'okunoonyeza okugenda mu maaso. Hajji ati yeetereeze maama nnyabo tugenda okuswala nga Hajji avudde mu kkomera, kubanga Hajji wawe oyagambira up top boss n'amugamba banne byonna mu bikube mu mawulire nakoowa nga alaga muko. Hajji tusonyiwe, mukazi woyo mubi yatuyinza mu game gye tutamanya. Netonda kulwa bannamawulire bannange batokomosi bannange naye Hajji ati tuli kusomako guno omwezi gwonna Hajji tukaaba amaziga osala ekigambo olina okudona oli hasinga okomewo gye tuli. Sigambye nti noba nti abakwata abaana tebaliyo, gye bali ne mwene ensonga Hajji ali innocent era bana tugenda okuswala. Hajji ati kyewatukoze twesange ku live Alugambo Nation live on Guest TV, twesange ku live tubeere nga tutanya ensonga ya Hajji ne Hajji ati yokwata omwana naye nga tulina okukozesa wano. Nze nakirabirawo nga Hajji tolina musango era Hajji bw'ova mu kkomera abatonisha sense bategese ekirabo kyo ekya perfume omaye mu kkomera ova mu kkomera ng'owunya biki weta abatonisha sense bagenda kuwa perfumes bakulise kkomera kubanga ate naye mukyala nanyini kampani eyo. So Hajji ova mu kkomera mweno firimu ya Hajji gwasumagira gwafiirwa, bw'otemya ofiirwa, bw'osituka ofiirwa. Kano tebakaddiramu paati ekuyiseeko eba ekuyiseeko. Tetwagala kujja ate ng'oduma ku vidiyo nkadde tuli ku birala ate gw'otuleetera biri era nakati waliwo gw'osanga akyakomentinga ate recordings awo twayitawo dda ku recordings. Twasooka ne tuva simanya ku recordings eri ezasooka ne tugenda ku recordings awo ezazzeeko awo kwegamba tuli kuoba paati ki naye wuliriza olwaleero Hajji ati bamukubidde essimu ku Sanyuka TV live. Ku Sanyuka TV live Hajji ati Gayi n'amubuuza tubuulire ku bigenda mu maaso kiki ddala ekituufu ekyaliwo. Ekibuuzo kibadde straight ku bigambibwa nti Hajji ali mu kkomera ku musango gw'ayinza okuba nga teyazza. Ki ekituufu ekyaliwo nga bwe z'obinnyonnyola abantu abalala. Hajji ati agambye ensonga ziri mu kooti. My question is guno obukazi okumanya gubbi ensonga wagenza okuzireeta mu mawulire nga Hajji amaze mu kkomera ng'agenda kuwezayo kumpi weeks 4 ng'agenda kuzimalayo mu kkomera. My question is zaali tezinnagenda mu kooti ebbanga eryo lyonna because Hajji si ye yajja mu mawulire yadde senga wa Hajji wadde maama wa Hajji wadde muntu yenna gwe wazireeta mu mawulire ne kano kakwanoko nono mukyala wa mukwano gw'omunenkeni woluutu mukyala Sensuwa ye Ruth Kalibala bwe mwazireeta mu mawulire kati zibatuddemu mainstream zitandise okuyingira mu nsonga olaba ekintu kigezebwa olowooza zigenda koma ku TikTok oba ku Facebook kati ensonga ziwanvu ye mainstream kezitandise okuziyingiramu owedde nkubuulire owedde nkugambye kano asumagira ya agambye ensonga ziri mu kooti buli kimu bamubuuziza Hajji ati aganye okwogera bannange kati kyekiddako maama ziri mu kooti luli zaali tezinnabeera mu kooti ogenda nno kutubuulira zuula ebituufu ojja tutubuulira zuula tetwagala kufiira mu firimu yaffe eno waliwo batiimu yu beetaaga okubakakasa kubanga ensonga tezinna mu kaseera kano ziri mu public Hajji tannaleetebwako mu kooti enkya tugenda kigoba boy child
gagenda kubalagala ogenda kuswala ate n'omwana wo maze omuteekako ovanga olwaleero omwana wo bwina ali mu kumuvaako tenayinza namutomera mu nsi muno yebakibwako simanya mu Mexico simanya bugundi wa Nigeria ale simanya walo boyfriend bala gwa mukwatirako wentebe n'omujja myonzi abiri akyali namukusasula kasajja katu banange simanya yego bawamba gosingayo ng'emisingo mwana kyokka ekyennaku omwana ate nebifaananyi nebirinkinga at least wandi mukwese kyokka ekiwala ekirungi ekito kyononedde future mbintu by'ekiseero kinnyabo kigenda kukukyawa obulamu bwonna bwonna yadde gw'omuzaala bino bawoza simanya mama takyayibwa nga bwe bakyawa taata naawe bagenda okukukyawa kuluna. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse mulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.